tabuka naye naawe ensonga ekkutteko mbalamusizaako nnyo mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okujja ekisookera kya byonna ministry kyeyerabidde ministry emyaka nga 2 emabega baasatu yayina kye tuyita PAL program. PAL program kitegeeza program for enhancing adolescent productive life. PAL program eyo yalinako oko program eyigiriza okukyala ensiko, and it was under Ministry of Gender, Labour and Social Development, Chempantino Madam Peace Mwali currently addeko ke mabega akole government yali yateekawo enteekateeka eno nga batuma abantu abakuzeemu nga basenga amida ne batuma balondanga ne age ne batunuulira abaana abo ewaffe mbende yaliyo era nze gye nkulidde PAL program eyo yaliwo nga government yegifacilitatinga okusobola omwana okusoma okumanya nti wadde osomye naye weteekerateekera otya. Mama Minister nga nzize ku nsonga y'okukyalira ensiko, first of all ffe wano mu Buganda obwaffe omwana omuwala okumuulaga nti akuze oba okumwawula babangi nnyo abakedde ku makya tosobola ye omuntu bannange nze kirina n'ekintu kino sirina nabwe nkyogerako kubanga omuntu eyamanyiira oba eyali abaddeko n'omuntu eyatyaba enku bw'alaba ono atya abo abamutwalanga mwana muto abamulabanga ekyawula mu mbeera yonna. Emmere minisita bwe baba bali bakufumbiddeko ku mmere ensuulemu eri neetokota nga tekuliiko kawuuwo nga wali olidde ne ku mmere ennyige omanyi chance embi toli musajja wandikedde ku makya n'omanya chance embi toli musajja kubanga ffe kye twandikoze singa minisita yabadde musajja nga yavuddeyo n'akeera ku makya n'ayogera ekintu kino twandisose mugamba nekyokulala ministry erina ssente ezisobola okukeera ku makya n'ekuŋŋaanya abantu 100 ne bakuŋŋaanira ku State Square baawule kabeere kalulu nabo baddemu baawule babuuza abasajja nti bannange abaagala omukyala eyatyaba enkuye bayabaliwa n'abataagala minisita bw'onoofuna abantu 2 olinga bakugamba nti no tetubaagala ojja kukeera ku makya wallahi ya Mungu awukeera ku makya okole ki ogambe nti nno ekintu ekyo kibi ne bino by'otuleetamu nti nno science bino byotugamba nti no bannasayansi bagambye nti omukyala bw'aba yakyalira ensiko n'atakyalira nsiko embeera yaabwe yeemu nyabo tokeranga ku makya enju yonna efansereka nanzigalira mu Lunyanyimbe kita scientific evidence. Yes. Ayina we yagirabyeko. Yes. Ate ayina kalike yagambye kusimanyi abakyala bonna baba be bamu nga akyali n'atakyali. Tukikkirize nti omukyala akoze ebintu bino sexual activities ze ziba waggulu nnyo okusinga omuntu atannagenda emmere y'akavera n'ey'omuwumbo eragiriddeko nakawuuwo tutunulire embeera yonna minisita twagala kujjuliza kintu kino tukikuterewo ng'omuntu abakugamba tuli baami tuli bakojji tetumanya obuswandi obuli mu kintu kino ekyono ekyokulala appearance bannange tutunuulire nnyo minisita olwaleero luno amatu gano ne bwe babeera nga bakedde ku makya ne basalako bino byonna omutwe guba gulabikanga kiwuduwudu ye mwana omuwala atakyalidde ensiko yeye mwanyi bayita nti olwaleero luno ne bwokeera ku makya gangu bakusaleko amatu kati olwaleero luno appearance y'omwana omuwala ogenda bakyusa era tuli worried nnyo ffe nga bakojja ne basenga nti amaka agagenda okuddako gayiza obutafuna ssanyu limala abaana bawala batuuse okweyombekera abaana bawala batuuse okukera kubanga omusajja yenna tubalabyeko bangi nnyo akedde ku makya najja n'akugamba nti munnayina omusajja yantadde ku pressure abantu babirinyidde ennyonyi abantu bakoze batya n'ekyokulala kino kya buwangwa minisita mutuuzo peace ekirungi peace ndoza kitegeeza ddembe tukusaba mu ddembe maama nti mu nnaku ezitali zaawala ng'abantu abavunaanyizibwa ku kino twagala okuddibwamu mu butongole bwe kinaba kiganye tugenda kukeera ku makya ffe tukuwa ekiwandiiko tukuwa ennaku 6 kuba ne bannansiko beetegese ddumba tutuulire kyavuddewa kuliko eya complainize bwekuba tekuliko ya complainize gwe wakijjeewa era omuntu gwe wakedde utya n'okola estimate eyiyo yaloosenga amini ku bayimbi minisita kyekyo nze kojja kimbowa mu mbeera yonna twagala embeera ebiringa etamu teseza bulungi yategeezezza n'agamba nti no okukyalira ensiko bintu 3 okusooka kwa byonna yagambye nti no abaana bagezezzaako okulabika nti no bakola kibonoonekeramu ebyo ebintu lwansonga nti omwana omuwala bw'akyalira ensiko mu myaka 14 oluvannyuma ng'agenda ng'ayonooneka ng'amanya nti n'ebya sex bitandise kino kibaddewo ebbanga lyonna baakeranga ku makya abaana abawala ne babatuma ffe we tukulidde mu maka ng'omwana omuwala bamuwa obudde
obukola ekintu babatuma mu groups na buli kimu ekyokulala pain gyayogera ko fe pain tujimanyi ekitegeeza muno olwaleero luno bagenda tandika kutugaana kusenya nti munange nakasenya bwokakola bwoti oba bagane muntu nti no bwozaala oba bwokola otya kubanga bwe bagamba kubanga bwogamba omuntu nti no ekyokukyalira ensiko ekintu kyakolera ennaku nnyo oba mukaaga labayo kojja twabeeranga mu primary schools nolabanga basikamu abawala abakulu abo ne babadusanga somewhere mu lunch time hours ne twagenda okuddamu after lunch nga weebali bonna bannanziri bannabisere bakomyewo nga talina omwanyiziira kati bwe tunadda n'obulumi kitegeeza ebyokuzaala tubiveeko terikula mannyo kimanyi nti nno mu bulumi mwe muva essanyu omukyala ayita mu bulumi n'azaala n'asanyuka ng'anywa sukaali w'ezzadde eryo eryamulu so omukyala bwe wabaawo kapeyini akatonotono ng'osennya enku omwogendo oyita ofune zirenjiro ate si buli maziga nti gaba gakubika eriyo amaziga aga passion buswandi omutwe bumukaabya n'omubuuza nabisera okaabira kitonsa omukyala atakyalidde ensiko guno omulembe agenda kwagala ani nkutidde naye jja abasembere wano batujja togenda nkyakwetaaga kituufu okukimanya ng'ebitundu 75 ku bakyala mu ggwanga lyonna batandise okukikola ng'ebitundu 25 ku byo be bakyabuusabuusa enkola eno so kati minisita percentage gy'olina ogiraba ekitegeeza ennene yo ekintu kino ekimanyi nga abantu tujja kuva mu mbeera singa okusaba kwaffe tekuyitemu nga bw'ojja okiwulira kwa tutakabanga nga tukisaba ekintu kyaffe kigende mu maaso twagala abaana ab'obuwala basigaze ekitiibwa bw'otunuulira amaka agali successful omukyala avuga emmotoka ey'ebbeeyi omukyala asula mu nju eya kalina yakuuma ebintu bino ebitaano bye twogerako nga tusengeka abaana ab'obuwala yakola ekisenge weekiri kyajjula empisa weeziri twazibateekateeka dda eddiini tugibayingizaamu obwesigwa n'ebintu ebirala nga bimanyi bye tutambuza n'abaana ab'obuwala so ekyo kiri paati ya mwana wa buwala kunyweza bufumbo senga Amida ekirala kyenjagala minisita amanye oba n'abalala bakimanye nammwe abazze wano mikwano gyaffe nti omwana nga awezezza emyaka 14 mu kalisha ekulaga nti awo wokka woyogererako n'omwana wo ng'omututte ku nsiko n'omulaga n'omugamba nti kino enku batyaba bwe bati ekibira tukyebaza kubanga kirimu bino na bino n'otandika okwogera n'omwana wo myaka 14 n'olwekyo minisita bwe kibaawo kino nga kivuddewo kisobola okuvaawo ku lulwo naye abazadde banaayogera ddi n'abaana baabwe ku ebyo era banaategeera ddi obulemu n'obulema obukwatagana n'abaana baabwe nga tagenze ku nsiko eri ebikoola ebingi okumulaga nti kino bakinywa kino bakikozesa banaategeera ddi ekiralawo ekitiibwa minisita ndowooza ky'otaategeera ekyo kiringa paati ya bulamu n'olwekyo nze kyensingira ddala okuggumiza nti minisita alwo ekintu kyosobola okutondawo ne tukikunnyonnyola olwa bino bye wayogedde nti bw'olaba ebinnya nga babisimye ku nguudo naye nga tibiriiko kava nsuubira minisita naawe bikuyisa bimusiba mulaajana kati ebintu ebitali bikavalingeko biteekeko bisaanikira biba birabikira ddala nti byabulabe eri abantu n'olwekyo todda ku butonde bwaffe nga tubale tufuna kava ezisaanikira obutonde ne butagendamu tinyabo n'avaamu n'eddoboozi n'olwekyo tusaba ove ku bino obirekere bannyini byo bw'oba tobimanyi biweebuuze kuffe tuliredde tetulina kye tetukulwanyisa naye tujjira abaana ku mulamwa kuba tonna tulagawo ogenda bateeka. Amiina. Ezo nno z'ensonga za Ssenga Amida era naye yatabukidde ddala kweno ensonga. Nabamusiza nnyo mwenna bannange mwebale byonna ye mutukolera. Nze ssenga w'abaana Rahman Nabukenya. Ensonga eno minisita simanyi na nsonga ki gye wakonyeeko. Lwa nsonga olina akantu ke wataddemu nti ne ministry y'obyobulamu simanyi abannasayansi tebalina kye bakimanyiiko. Kankusomeseyo kino maama. Ffe gye twatandikira bajjajja baatugambanga nti omuntu atakyalidde ensiko tazaala. Naye mu ki ekyekusifa ekyalimu kankikubuulire mukwano gwange. Omukyala atakyalidde ensiko essaawa y'okuzaala bw'etuuka w'oyawulira ne wejjusa. Bwe tuba tuzaala omwana essaawa ng'etuuse. Omuntu atakyalira nsiko 80% minisita bafuna wuzi. Era abaami abandaba kati
omukyala wo ng'afuna wuzi ng'azaala gw'ogenda okunnyambako nnyonnyola minisita. Omukyala eyakyalira ensiko obulungi essaawa y'okuzaala bw'etuuka omubiri guno gumuyambako ekifo kiri okugaziwa omwana n'avaamu nga tafunye wuzi n'etya n'emu. N'olwekyo minisita bw'ogamba nti ab'ebyobulamu tebakwatako, bakama baffe abasawo abazaalisa muveeyo. Kino mukimanyi bulungi. Omukyala atakyalira nsiko 80% bayulika nga bazaala. Omukyala eyakyalira ensiko omwana afuluma bulungi mu wiiki emu wiikisi 2 aba ateredde. Abakyala balina obulumi minisita obusinga ne bw'ogamba nti omuntu waba agenda okukyalira ensiko alumizibwa. Ate wuzi ziruma nnyo. Omukyala afunye wuzi amala omwezi mulamba nga n'okutambula tasobola. Omwana akyalidde ensiko ekintu kya ddakiika ntono ng'atereera. Minisita maama, muyinza okuba mwe muzze mu Kampala musomye ebitabo byammwe ssente muziina. Ffe obugagga n'ebirungi byonna bye tufunye minisita nku. Ndi omu ku bayingira Kampala nga siina kantu yadde akamu. Nina ebyapa mu Kampala, nina buli kimu. Minisita enku. Ate waliyo abalinga nze nga ggwe enkuuze ze zimuyambye okubaawo. Minisita, abaami neewuunya nnyo ate nkizudde lwaki bava Kampala Road ne bakka downtown ne tubakolera kye baagala. Nalinga nkyebuuza. Abaana ba downtown bategeera enku. Abatazitegeera mukuume empeta tukuume abaami bammwe. Senga Rahman Nabukenya. Kuteeka njogera bibiri bisa.